One of the stylists in Western Uganda, Barros Ogambache. Jenny baby girl Ogambache. Jenny, nkulaba okubya kikumba webale chocho nagwe. Yeah, anga wechiwela as you know Barros collection. I do every shit to make everything clean on my body. You understand? Barros chechi ku inspiring okuda mu fashion design kuba emirimu mingi omuntu kye yandyagadde okukola naye gwe wasala n'ogamba kanyambaza abantu. Bintu bingi ebizinga bi-inspiring me as Barros. Abantu wenvudde since I broke up my studies, let me join fashion and design. I got know so many things are inspiring me. Nganze kanganzo omuntu engoye zindi mutima zindi musayi. I like looking dope, I like looking smart. Omuntu ngayambadde ekintu ekirungi mpulira mwagadde nnyo nga muwadde ekitiibwa. Bantu bangi nnyo aba inspiring Barros okutuuka wano wentuse. Ogambye abantu bangi nnyo aba inspiring. Osobola otutumilisako kwabo abantu ki boyogerako? Yes, so many people have inspired me in fashion of Uganda and the industry that we're in. I'm so inspired by so many people and I'm to break them out for you. Simanyo, I give you like 5, how many? Ne wampayo nga basatu bamala. We can break out. I'll give you first and foremost House Fashion King. All the bands. That's a design of Eddie Kenzo. So many musicians in Imbra, East Central, Bantubanjinyo. I'm inspired by Ebrans. I'm inspired by Kai Divo collection. That is about Kaijuka. So I'm inspired by so many people. David Tilali. Those are so many designers in Africa all over. Ndoza muchiwulidde abantu abamu inspiring so far in Uganda. Ebrans ne False Fashion King. False Fashion King is among the designers of Kenzo. He has dressed up so many artists and he's a very talented boy. Njagala otutangazemu ku fashion yaffe ye Uganda. Ogirabawa mu myaka ejijja mu maaso. Fashion industry Uganda, by the way, eri ku level ya waggulu nnyo kati nnaku zino egenda ejjirira. Nenga walimu ebifo ebimu bye tulina okutegeeza nnyo abantu fashion ne bategeera engoye ki. Engoye kitegeeza ki? Abantu batuuke obudde nga baweereza engoye ekitiibwa. Abantu bangi tebaweereza engoye ekitiibwa mu bifo bye batambuliramu, bacakaliramu. Engoye afa gateekako buteesi lugoye nayesuulako nagamba let me go like that nga bwendi kasita ngenda kulya ssente zange. No, si bwe kibeera. Fuluma wakayambala bulungi ngoyi nnungi za kitiibwa n'ebyokunywa byogenda okunywa bibeera bya bbeeyi naye nga list olugoyi lubeere nga lwe lusinga. Abantu abasinga balowooza okwambala obulungi maybe nsawo ya muntu. Njagala ogambe abali eyo abafuna empola abatalina ssente bulungi nti asobola okwambala obulungi n'obusente bwe obutini bw'alina mu nsawo. Abantu abali eyo ebweru bangi batanye engoye omuntu omugambe nga toya mitwalo 354 omuntu n'atya nnyo n'agamba that is too much expensive. Sente vojja okuziteekamu nga tozituulaawo. Nja ziteeka mu mbuzi, embuzi zizaale zikole zitya zakimulatinga sente ziwere. Naye nga si bwe kibeera nga gwe omuntu weyagaliza ekintu sente ne bw'oba ng'olina sente ntini kintu kisasuleko mpolampola enga tejja kuba ya mitwalo 3 lemise ojja kujja ku Barros collection nkugambe nga toya mitwalo 3 nja kuba sikugambe nga I'm chasing you away. Era ojja kuyimirira mpolampola sente ezo tujja kusasulako mpolampola azisondesonde mpolampola paka lweziwe mpolampola ne bwakwatayo ekyokulya n'okireeta sente zijja kuwera obenga olugoye omaze ng'oluguze. You can save and you can pay in installments to get your clothes and keep your fashion eye intact. Barros, oina address wetso okusanga omuntu yenna ayagala okwambala nga gwe omuntu gw'olabikidde obulungi oba omuntu gw'oyambaliza abantu obulungi asobola okusanga awo bakwagadde. Of course, I got my address. As I told you from the start, Barros Collection. Barros Collection is located along Muremba Road. That is Kakowa Road. Opposite Global High School or opposite Masjid Abubakar. Our second floor, wagenda kunsanga ku Chambalangu House. Ndozo chiwulidde ali awo opposite ne Global High School oba kumpi ne Masjid eyo mu town Abubakar Mosque. Boba mwagadde jo musanga akugambye totya oba ina meka jangu nga bwoli yakwaniza tajja kugoba kyonna kyoyina ojja kisasula mpola mujja kukiriziganyanga abantu kubonayo muntu akwambaze olabika obulungi mu banno. Barros okola ki wano ekiro kino kuba kati right about now tuli ku Soho Terrace.
Royal bannanga bekugambye temube ate nnyo waka okola mu ngoyi tobeerako nnyo waka nti ate mbeze waka ngoyi zange nziterekera waka no abasinga tujja mu bbaala mwena abamu bajja mujja nga muzze kunywa muzze mujja kwejjako stress having fun naye nga Barros wane kindesenze ekiro nga nze I myself have come to promote or to prove myself. Oze na kupati ngoze kulya kuze wakoze chaka wakoze amaze kulya ku sente zange okiwulidde engoye ennungi nga bwe kibeera ndaza muli ndaza kulya ku sente ze. Thank you so much Barros, we are so glad for honoring us. Don't forget to subscribe Apex Uganda anytime any day, and you can press that bell, and whenever you want to tune in they'll send you all the notifications. Thank you so much. Till next time. Thank you so much Apex TV.